There is a parliamentary pension which they have already started. I don't know how many are covered by that. If it covers only these ones who are there now, we shall extend it to cover. Onakule group President Museveni yakoze okusuubiza nga bagenda okuyamba abaana babaliko abaka ba palamenti mu kiseera kino abayaga abagenda okuyambibwa bali mu 10 lulamba wadde ng'enteekateeka entena kumuka bulungi abatunuulira ensonga z'obukulembeze bagamba nti kino kikoleddwa mu budde bukyamu. For the first time in perhaps 20 years, we cannot meet our growth targets as a country, and this is a time to make such pledges. I really think about it as a joke. And arrange it on the podium. Kijidde nga lw'okwemulugunya okuva mu bannansi naddala ku mbeera y'ebyenfuna era nga lwana bagamba nti President Museveni yandikosezza kiso olunaku lw'eggulu okutegeeza eggwanga engeri ebyenfuna yabina okubbulwamu. If only the event yesterday could be used and said, well, the people who are at the forefront of fighting corruption are our heroes, are the ones we need to take care of in terms of medals, in terms of protection, in terms of what their families would stand for. Embeera eno erejjidde mu kiseera nga olaba kukulumira palamenti ey'ekumi olwaki bayita okweyagaliza. Kino kyesigamiziddwa ku nsimbi obukadde 15 abakazi balina okuba okugula mmotoka ssaako obukadde 68 ezirina okukola ku by'okuziika singa omubaka baafudde. Bino byonna bitunuulirwa ng'ebiteeka palamenti mu ttuluba ery'enjawulo ennyo okuva ku bantu aba bulijjo. Baabo ogamba nti kakati tuteekewo ne dibeeti eyo ng'ate ey'emmotoka ekyali mu ddiiro nga n'ey'ebirala ekyali mu ddiiro bijja kubateeka mu mbeera ng'ate bakontana bukontanyi n'abo be bakulembera oba be bakiikirira mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Kakati ate ekyo tekirina gwe kiyamba. Be bakulembera bajja kuba abanyiivu ate nga ne b'empi nabo tebasanyuse. Kyokka lwana bagamba nti bino byonna bikolebwa olwa pulezidenti okwetegekera 2021 asobole okuvuunuka obulipo bw'ebyobufuzi obuyinza okubaawo. Intention, anybody can speculate. We know that reforms are going to be introduced in Parliament. We know that these announcements come at a time when Parliament needs to toe the line of the executive. Yekisanje ya 2021 oba 2021 waliwo debate ekwatagana ku bintu ebikwatagana n'emyaka gye tulina okulemberera Uganda omukulembeze gy'alina okuba najo. Wadde ezo debate zonna weeziri tekyanditututte tekyanditutwalidde tegwandifuuse mulamwa. Babaka ba palamenti baawukanye mu ndowooza ku kya gavumenti okuyamba abaana babaliko ababaka ba palamenti. Ekyokuwa ababaka abaali babaka ba palamenti abaasooka okubawa akasiimo nze nkiwagira nnyo kubanga bano bantu abaasooka mu palamenti yaffe bakola amateeka gonna ge tulina mu Uganda. Gavumenti tejja kwefuula nti buli nkwa ejja kuli neefuna kyeryako. Kati tulina sitole y'abeeruweero abataggwa. Tulabiridde abalwanyi ne tulabirira abakyala baabwe ne tulabirira abaana baabwe kati ndowooza tuli ku bazzukulu. Waliwo abantu bangi batafunye mukisa kuweerezako ggwanga mu bifo by'obuvunaanyizibwa nga palamenti ng'ab'enganda zaabwe bali bubi nnyo n'okusinga abaana babaka ba palamenti aboogerwako kati.